mwebaza mbulira engeri gye tukkiriziganyizza nti akutuusizza wano w'oli. Yes. Obulamu bwongo okula. Olamu mayinga nkula. Bangi bubakaabya. Naye kenyini nga mbunyumya. Mbujjukira n'enkaaba ne ngamba yenze wano. Yenze Mukama gw'atuusizza wano. Yenze Mukama gw'obiseeko akasubi n'entuuka wano. Nakula awaka nga tuliwo abawala n'omulenzi omu brother wange. Brother wange yakatufaako n'otufa 2018. Naye twakula awaka nga tuli ne maama. Taata nali manyi gy'akolera ngera manyi ne gy'abeera. Nga nawe bwajja nku pride nga mami senkugeyo naye n'ate ova wa mami. So nange navanga ewaka ng'oluusi maama batumye mugende munone ku ssente wa kitammwe. Bagobye school fees gende watatawa ku ssente. Yeah. Taata waffe teyazituwanga. Bambi sagala muwaayirize. Tomuwaayirize. Tatange yampanga kibinusu. Bayire nsinjuka byali bifaanana bityo byali bifaananga bino. Sijjukira naye nga byalinga binusu. Ngera gamba genda ofune ekigonzo olubuto. Nze nno ng'omwana kyansanyusanga nnyo. Kuba oli taata wo. Kubanga nze nfuna. Ate gwakuwadde. Nze ampadde ekigonzo byantumye. I don't care. Wabate bampaliza school fees nze ekikulu taata ampadde ki? Ekigonzo olubuto. Yagamba mugenda gula ekigonzo olubuto. So we grew up nga mama ye breadwinner. Yes. Twalyanga mama nga yaliisa emmere. Twanywanga mama nga yabikoze. Mama yakola era okukola nakujja ku maama okusingira ddala. Because I could see her nga bw'akola nga aterekako ate endala n'atuwa nti zino zigenda kukola kino oba wabanga wakuddayo kusuubula naddayo n'asuubula.